Kulika nnyo mukuu mulamu okwo nkyali Sava Kini Mayanja. Data TV tukole ku mwaliro gwa kubiri. Kizimbe kya Ssaabasajja Kabaka ekyamuganzirwazza ekatwe. Majambe etakanyirawo wano waita wajjajjaawe. Ndo taka lyaffe lyabwe. Mulino lyabwe. Awalala wakayanirawo. Naye nga nawo tewali yali atutewo kutiya wali tuguleda esitulewo ettaka etwale liwo oba mu Katonga. Ne eryawali kayanira. Nze sina taka lyengayanira kuba nina eryange. Sokatudeko ekawumu. Owulira. Sokatudeko mwa? Ekawumu. Gongola makulu bita. Makulu bita eyo gyenvu. Luwero. Museveni waliyo mundu ana kampu sije mwazanyiranga eyo wanse wa Kalibala kale abanaibalwa iri ekawumweri wansi bawudise kati wali mundu ana kampu wali famu ya Museveni yawudise byana bya Kalibala etaka wo mwamuguzaawo abana ba Kalibala obusiru bwabo obutaka abana ba Kalibala batu togamba ki basiru abana ba Kalibala atomba mama bange abenseni basiru kubanga wali Kibinya okuvuma mama w'omuntu ng'omuntu alala. Batusendeza abasajja akabye nnyo. Neera simanyi nti ayinza okutuula yeeyo nabwaba awedde ng'avudde ku bukulembeze. Wali amakage. Ati waliyo State Lodge. Eyiwa. Ekawungu. Mwatekawo State Lodge. Tunabimanya. Amasanze gatuuka. Gatuuka dda sebo bamafiya ngo bamanyi. Mwanyize ko tulatufikira butunda. Mwanyi nanasi tooke. Mwe mububba. Abaluwa ababubba. Abalinanye family ya president. Bali ba mafia bo babba ne boti babbika olwo n'ensonga kakali njala kukulaga walabika video kano Museveni kiyazenga agabira abaana biscuit kakati president wasanga abaana agamuniza uliriza njala okitegeere kino okuva n'olwaleero kiringa bw'onoobeera mu kyalo ennyama n'olaba omuntu ennyama owulira ab'omu kyalo eri abasinga eyo saidi nga Museveni gye yabadde bagira balwana nga bonogamba nti ndaba kuki neososola abantu abakulu noga nti abo tobawaate nga bukyalimu jajja kati abadde abutwalira jajja temugenda nakola ntebe nga mwambadde t-shirt enzirugavu ziriko bazzukulu jajja alina abazzukulu agaba ku bigagulu kakati ebigagulu lwaki abalala obamu abakulu kiraga busosoze era Abannayuganda mweberere nti abo abaana abato byawadde akalu bwe baba muwa akalu Ebuganda wabasemakula wali olugero olugamba nti nakalyakaani abula gwakusa gwe bwogamba nti buli omu olina omuwe wabulawo n'amatira kyogamba abantu ababadde sooka ogabireko bano abaliwo abantu ababadde babadde bameka abantu abakulu babadde balina okugabanya biswiti bali balina kulya biswiti bagala wadde gotobalaba emikono okumanya omusajja oli musosoze ate mukopi n'avaayo n'agamba oyo muwe ani yadde agabanga babadde bajja mu kasero baweyita owulira naye nga amala kusongamu kubanga ajja bukolerako ndowooza accountability akati nedda omuntu bw'otuuka n'osanga abaana ngaabo n'obagabira ekintu ye yabadde akwata vidiyo eyo ate yabadde tagikwata waki yabadde yagiweereza ogumuweereza alaba nagati omwana ono alabe ku ssente zaffe ez'omumusolo zaaba atunulamu amanye ezibbibwa ave mu ebyo ebyekitumba ava okugaba bu biscuit ebyo nabyo mubitunulemu abavubuka tuli bubi bameka bakuta wano nga okulwa ssente z'omusolo n'abali mu Bank of Uganda abamu they were interdicted bali mu makomera yagoba Nakalema wano ng'atugambye Nakalema abadde ajja kuba investor ssente ate owulira twabiwulira njagala mube abamba wulira waliyo ekawumu yamugobera kawumu owulira n'avayo n'ayogera Nakalema mugobye abadde ajja kuba investor ssente kakati yakulira abali b'enguzi Abannayuganda tubeerawo nga tuddawo mutwe ngalabi tetuyina bwongo bajja nga batuzannyire ku bwongo oba abamu ku baddizaata njala ye baluma anze siina njala ate baddizaata n'ennimiro yo baddizaata bonna we bali owulira antuukiridde tayinza kufa njala n'ennimiro y'ebikajjo ebikajjo bajja kulya gulinda mu kifo ky'ebitooke wali makayinja mu kifo ky'ebitooke wali makayinja sente zenoonya amangu ezigenda okulabirira baddizaata abo zijagala baddizaata bagenda kutuula ewo nga balinga nga bamulekwa ojja kuwulira omuliro ojja kuwulira wano nga tumaze Museveni amaze okutusiibula nga tuli mu nsi ensuubizi nga President Museveni abasiibudde ng'agenze ate kawumu agende lwaki tulaleere mumulabirire ate tusaba mulabirira byabbyo bimala tukyalina amafuta amafuta agatutewo
mbali gali mu ttaka enzizi zonna zaggwawo bawoza muzimba kifaananyi nali mujagendo kizimba ekyo kwe muzimbidde ekintu ekikyamu mwogera nnyo nga temunnalaba mwe abali mutwebereremu kwogera kino kakati bamafiya abasayininga enzizi nze ndabyenga 8 abakasayininga enzizi z'amafuta contracts bameka bebakansolinze wano okiwulira byenkunyonyola ebyo bya bulimba kati kakubuli bazisazaamu ekituufu okiyisa ekyobulimba olwo gwe oleeta ekikyo tukikkirize nti kyekyoagala kukubuulira muyina akalimi olw'okuba mulinda tv zammwe zino owulira mukusiiga akazigo embwa mugiyita embwa ekibi kibe kibi owulira ekyo ekintu kyekikyalimya bannayuganda era nze nabadde ne muganda wange ani nakugambye endowooza eyiyo eba yiyo nga gwe so si yange oba oli ali anti kakati fetuwuliza noga nti abamawulire bwe babawa ssente musobola okyusa n'oyogera kino kakati ntolaba byenjogedde wano muyinza okwongera mu supu olwokuba bawadde ki oba ne mu byosaabulula naye nga nze kinjagala mutunuulire amafuta tewakyali kakati njagala okulaba abali balemesezza enteekateeka z'amafuta abagagga badduka nga baggula omukutu ogugenda okuyita finally wegenda okukola ki okuyita omudumu bagagga be bakola ki bamafiya abadduse mu gavumenti olumanya nti ejja kuyita wano nga bagenda bagula eggwanga nga linaakula lina okuba mu bastrategists abalengera era ewala namanya nti wano walimu omuwaatwa oli babalengedde omuwaatwa tomuyita mafiya abo tuyina babiffe sibalengerera wala nti bapulaningira nsi uganda no bw'abaguzeewo oba nazima omuddumu kakati wano walabawo waliwo bazika ne ssente owino wagiraba yalimu abavubuka bameka tebaliiwo wano mukatuba we bagiranga awalinga omuliro gundi weyazimba waliwo abavubuka bameka abeeyizangawo bali bangi baliriddawo babazimbira akatale wano akawusaafi abamu bajja eno abalala ku bo nina n'abavubuka nga 6 kati olwedde balina amaduuka gaabwe nga 6 ku haamu byemwogera kusavuwaza amu abawa ku busente obwo bwabakubyeko enjawulo kakati njala kubaga bayocyangawo wali abavubuka baddukewo ne babafiiriza emmali yaabwe bazimbyewo bigoloofa byabwe wali okyali eri ngebyo bimanya nga mumanya nti bayokezza mukulu wange mayanya njala olimanye kino nti enjuba eyo ogiraba ne bweyakeeta tesobola kwokyajji obadde okimanyi ejjirijja namuliro kakati gwe teekawo abiri ennyindo yakumeka omuliro gujja ate saagala otiisa tise munnauganda akulaba kulowooza nti mugenda kweta omuliro temulina we mugenda gukuma ekyo mukitegeere omuliro gwenkugamba gwe gumiikiriza olabe kubanga abantu bonna ekyewunyisa temulaze nteekateeka nnuŋŋamu etya nti tugenda kukola kino oba kino kati tugeze abavubuka nze nkulaakulana mu bavubuka bw'otunuulira omuvubuka gwemugamba nti twebereremu temulina we muyambidde kuba n'amagezi oba kukola kintu kimuzimba mu ye wabula mumugawe twebereremu mugenda kuyiika buyisi ku street oba mugenda kudizaatinze mutuule wali ekyo kyemwogera mutulageeko twagala tuteeketeeke kino kintu kyetaaga era twatandise kubanga kati baba ebyenfuna ebyenjigiriza eyatutwala mu nsiko mu mwaka gwa 8 ffe yatugamba nga tugenda mu nsiko tubane tugwane tuzeewo bwakabaka obwali bugiddwawo bwaddawo ekyo nakiteekawo timutuwane tutereze eggwangakabaka ali mbuwambe namwe mutulage outline 10 points program ezamwe ziriwa kabaka teekuumwako magye bakabaka bali abaaliwo bakuumwanga magye gagwanga njala ombulira amazima balina smartphone this modernity ensi bwekyusa amaaso n'envubu kabaka naye ali mbuwambe juzi bamulimba Museveni n'agenda namugamba nkuwadde biliyoni 3 yazifunye kuz'amabanja kabaka gabanja gavumenti obala accountability zebabanja wali ogenze nabo n'omanya nti Katikkiro omuleewe ziti ate no ebisagala kumanya bya bwe basayininga ezivuddeyo bazikubuulira ebyo byonna nze saagala kumanya kyekintu kirimu kiri ekyo kugamba nti no babanja nga bwe bagenda okusasulwa oba kuweebwayo kubanga nebyogerwa bwe biba bifulumye mu lupapula owulira kabaka nga bwabanja n'agaana okukwata essimu za Museveni okitegeera Museveni n'agendayo okitege ebintu ntubwebi bino bye tulina okulwana tusooke tununule Uganda tugijjemu juzi wenna we nabadde wa mukwano gwange nga nina meeting gye tubaddemu ng'abavubuka nabadde gayaza mukwano gwange alinawo olusuku nadde n'abavubuka nga 40
mukwano gwange nayingire mukazi we n'agenda emmanju atutemera ettooke abadde atema ettooke bw'ati abavubuka bonna ne badduka nga baliwulira likola ki ne bagamba nti bannange batulumbye batukoze eki ng'oli ati mawutema ettooke nange nenyimuka nenyimirira bwenti ne mbagamba nti ebyo bye tulina okusooka okuvaamu obutiitiizi ekimala kikola ki kimala era nakibagaye ne mbaga nti katola bamuyimiridde wano ettooke mukazi agenze n'atukola akantu n'agenda n'atema ettooke nemuduma mwenna ne mudduka kati kiraga ki bwemwebereramu olwo owulya tulina okuba nga tuli bavumu omusajja najja yes nga naawe oyimiridde omulaba bwoti akole kyakola ki ensinga emulaba gwe mumajambere okiwulira nga wooli awo ya nze ensinga emulaba yes nze bino mbikugamba nenkugamba nze mmanyi ne bwe mba soogedde ne bwe mba njogedde mmanyi ngenda kuttibwa ne bwe oyogedde ne bwe toyogedde ogenda kuttibwa oba ojja kufa mmanyi ngenda kuttibwa kyeka nti olina kuttibwa buttibwa tulutiisatiisa ngenda kuttibwa ani agenda okutta n'omanyi agenda okutta n'obeerawo nze ndi mumbalirivu okuttibwa atali nti oba mbuzi no tulwanako naye era tujja kufa nabo saagala nnyo kukibeerako munnayuganda saagala nze njagala kulaba kati ekyo nkirabye enteekateeka ey'obuvumu okubeera obumu mulinawo kiri ekyokulwanyisa memulisa bamafiya akati kiriwo ekibatwala mu maaso kubanga ffe luli nkugambye nze nkwadde 10 points program twazirina ffe twagendako ebyo byonna bye mwogera owulira ebyo mubyogeredde naye naffe tuziina naye nze kyenjagala abavubuka basooke bamanye owulira tusooke tununule eggwanga lyaffe liri mu byonna ebintu byonna byenjogera mununula ki socially economically politically byonna mwe mutunulira ekintu eki political sphere eyo gye mutunuddeko ne mwerabira the economic sector nti nakyo tuwe ekiri kitubanja byonna Uganda eri mu katyabaga tulina okulwana ng'abavubuka waliwo minisita yagamba nti economy is abaana ne bateekawo ennyonyi ne bagira nga yeridundugula bwetu nejja n'okujja n'avaayo ate katonda ayina engeri yakola katonda aba yakaggwayo bw'ati ne batubuulira nti ye mafiya ennyonyi zonna eza Uganda yadde aziyinamu shares ezenkadde ze baatuleetera baleeta nkadde ate mpya zitandika omwezi guno okutambula bamafiya ebintu kyofulanze bamafiya bagenda ne basekerera mukwano gwange lujja yagambe zigenda tambula ne rules bazidefinize bulungi nnyo ne kodi zaazo UGUR abo bonna balimba bamafiya nze byenkugamba njala muwulirize ekibi kwe kututiisatiisa buli dakiika ebintu bya Museveni mwe mukuumidde bavubuka bannammwe mu mbeera ey'okubeerawo nga buli dakiika omuga ekintu kino si kituufu kino si kituufu too much propaganda mu bintu byammwe ebintu bya Museveni bisingamu bamafiya mwekyabo kyabalemye okumanya nti bisingamu baki bamafiya ekyo kitegeera enguzi ekyo kitegedde ddi mu mwaka gumu uliriza ng'odizaatinze uliriza lomfune ye wawezeza omwaka ng'odizaatinze njala omfune bulungi nnyo ondabe omumanye owulira mumanye nti bano abasajja baliwo okujja kubba kusombamu amakubo basooka gaguza Sam Kuteesa n'agaguza ag'ennyonyi nakati baliyo bakyanoonya amakubo zatandikiddewo wano waliwo ennyonyi Sam Kuteesa amakubo n'agagula bamafiya bali mu Uganda beebo ate si yali aguza ennyonyi yagatunda yatunda ne kakati Uganda bali mu kwewola baddemu bagule bagula ku Sam Kuteesa Sam Kuteesa naye yatunze era naddamu n'agula kati bali mu kubonaabona lwe lutalo oluli mu parliament olugamba nti baagala tebaze paracetamol ze baatunda ate bazizze mu gavumenti Sam Kuteesa nga yazitunda bazimuguza bamafiya bali wano e Uganda tonna balaba muli wano ku TV mutudde naye kino tulina okukola kwebeereramu ekigambo mukyogera owulira kwebeereramu mulinganga abakozesa ekisoko kirimu ebigambo bingi nnyo kirabika bye mutegeeza ebyo bye mutalambuludde bingi nnyo okwebeereramu ate tulina n'eŋŋombe endala nti tetulina kuzikiza tetulina kukola ki kuzikiza gubeere nga gwaka buli luki nze nkuddiramu nekugamba nti 1980 obote bwe yali akomyewo wano yayitira wali eriwo embalala bushenyi ne waliwo abasajja ffe bayitanga nyamulunga ne bayitanga obote nyamulunga ngarangaara ne bazisanyuka nnyo kati baleeta obote bwatuuka wano eruga nze n'obukodyo 99 simanyi obya kwesako omeka ku 99 kali mumuze nawo omeka kakati obukodyo bwe tuyina essaawe muze nawo omeka owulira sofa anatta ekiziga akola ki asooba naye sofa tulina 45 wino okodyo na mu 5 ana mu 5
ngaffe aba timu desert kakati ate teekawo n'ebitiimu ezo zonna Timu endala zonna eziriwo. eza opposition manya nti nazo zirina 5 mu 5 oba okubanga zirina ensanvu naye waliwo gwe bagamba ali mu bayibuli akutte ekiweewa mu ngalo bwanaaweewa ne mugwa aliwa sibitegedde nziriramu ani akutte ekiwo yani waliwo akutte ekiweewa mu ngalo yalina eggwanga yalina byonna ajja kugira bwati timu dizala tukirengerenge eserengetankakubuli ekyo kankubuli ekyo bangi nnyo bazze bawagga ne basituka n'amazza nga ekiweewa kati akutte ekiweewa mu ngalo dikiteeta tulina okumuggyako buli ngeri yonna buli ngeri yonna gwe mu bigambo byogamba ti Museveni is a dictator kubanga kubanga oyagala banno bagoberere enjawulo kimufune bulungi Museveni bw'abaasa okusobola okuvaayo essaawa eno n'agamba abavubuka owulira n'abawa n'abalimba okitegeera Uganda kubobo olaba tuliridda wa dictatorship bwe businga bakoddomiro batunda lwaboga atunda abaana ebweru parliament juzi ulira lwaboga abavubuka n'abatwala ne bafiire ebweru umaani wezo zonna ensi n'abatwala bagende babone kampuni ezitwala abaana ebweru tozimanyi eza lwaboga waliwo eri tutangazi mwenga ni mkintu mubadde mu bintu kati lwaboga alina kampani wane ezitwala abantu ziri nnya owulira ayina kampani ebadde etwala abasirikale eyatwala okusooka okutwala abasirikale Somalia not Somalia West Africa Saddam Hussein Iraq twatwala yakuba basirikale abavubuka abagenda yes Afghanistan wano kati yatandise kutwala Somalia abo bonna bamuzeyi badiza ababona office zabo zibida abatwala bagenda Somalia gende kololo eyo oyo lwabogo mafia jamita ino jamuna ogambye kampuni zirinya toyogere na linya nemu kampuni net amanya sijja gogera ate gogamba zirinya etwali abagende gwe nolonyereza n'abagenda wala tubogedde gwe kolango mwana wa UBC wa UB abajitani UBC no don't UBC NTV ono ya ano yalichi yali enonyereza ku byeddaga kakati nze nkuwadde obuufu tunonyereze owulya tandika ogenda kwekanga nga lwaboga alina n'abasajja abakola ku airport bakaptain naye mu bigambo byo lwaboga omungi nnyo owulira tuwuliriza pointi yange abayina abakola ku airport abalirwa abakukusa abaana nkwe ku simu mpa ebibuuzo wendi okubiddamu kale tugendagenda ew'essimu katono nteekerako essimu enoti 788 simu eyo ojja gikubako obuuzo oyogereko ne weta chairman wetani timu desert kaunataka kweta president era anytime yenda kulayira omubaka wange nze tugenda kulonda kubanga kati abagenda okwesimbawo tuli babiri mu timu desert nina Aine Christopher Aine nawe nange n'abalala atono gundi wawano aliwa gwe mugamba luli twalina yi wano owaka kofira ka kyenvu ono mutabani wange ono wakinde kansala we tulina okumuwa ekifo ekisava nyeko musajja wamaanyi nnyo ate muvumu nnyo batambuza obubizi n'otwala ku kundi wali kakati nno bukyali bubizi yali beginning ya deserting abaana nga bagenda kutambuza bingi bw'omwali naye wano wagamba tategeera kyaliko kaligo wegase gyali wange ekyusizza embubo ekisobo kikyusa amaaso kakati alaba Data TV oyinza okuyita ku simu eyo n'okubira gundi ono ka muntu n'atubuulira naye nayogerako gye tuli netuwulira bwewetegereza ennyo nze ntunulira kyeŋŋambye ensonga yange eri kimu temutulaze misinga kwe mugenda kutambulira nani abeera nammwe afuniramu wa mwe mutunulire feno gye tuli tulinayo ruutu kabaka katonda abasiraamu batugamba nti omusiraamu ne bwe baba basatu wabeerako omu aliidinga eddiini naye ekyo mukikuba essaawa eno mwatandise okukuba nga Bobi Wine BSJ bwe balonda obukiiko ne mutandika obukuba osege kakati ne neebuuza nti olaba n'omusiraamu owulira addira n'alonda wawo imaamu ayimirira emimba owulira n'abakulembera owulira okubaluŋŋamya yes so kakati
mu mbeera bwetyo mwana mulina abakulembera tulina abo abatukulembera ate era kati naffe tugenda kuvaayo okulonda akakiiko naye nga tujja kubaako tulabe wowe tugenda okwegatta bwe tunaalaba amaanyi twongeremu naffe amaki mu bigambo olw'okuba muwogera nnyo bwe mugenda sijja kugamba nti ebigambo bitera okugira nayogera bubi naye olw'okwogera ennyo okuli mu bavubuka mumaliriza mwogedde ebitanyuma oba mweyo like mwogera ebintu nga temujja bituukiriza akati ku nkomerero abamu batandika otugamba abo beyita badizaata naye bambega olwo tutandika tubabuula dizaata bambega yumbega eze kubega ati gamba buulire owulira kyekyo kigenda otugira tulina okuba bwe tuba tukuba omusajja ono bw'ova mu people power ngeza kati nove wa si kibiina kyabufuzi owulira ngeza nove wa byesije n'ogenda ewenaale bakwatiriza batandika okunoonyako katembo okitegeera byenkonyonya naye kakati people power olw'obutaba na biruubirirwa birambikiddwa yensonga lwaki mwerumaluma bwe oba people's government tulina okumanya ekintu kimu nti bino byonna tulina okuvaayo tulwanirire ensi yaffe kubanga kati tuli mu katu kati tuvudde tutya mu katu buli muntu yenna musembeze naye muwe ki ka space tomuyita nnyo bayite owulira manya bw'oyogera n'ono bw'oba ogwa musajja muno leka mwezi nadda onfuna wuliriza ebigambo byange manya nti kati njogera n'amayanja owulira mina okwogera naye kino okwogera n'egundi kino nina okwogera n'egundi kiriwa oba okitegeera pointi yange eyo kakati kyekikyalemye bwana ebyo byobufuzi byawa kampu yammwe oba kampu kaŋŋambe kale kampu twebereremu kampu twebereremu atandise okuba mu bituli bw'ate muganda wa gundi yagenda egindi ekiro mwambala obusaati obwa kyenvu majjambiri bajja kutugamba wano ti ekiro oyambala akasaati aka kyenvu n'ovuga paka ku state house n'okutika akakutiya kaseeti bajja kitugamba anti bajja kitugamba njagala kwata akafaananyi ako kaleete ku tv bakakuwe oba siteeti ekakuwe nga majjambiri bandabye okukutana ekisawo kya sente nze ondaba wano gwe bwe wagenda mu ddwaliro ewazigi wayini wamukuba ekifaananyi ogambye nti walaba eriiso lyavaamu nalaba neetegereza naasiri oyo gwe mutuyuwamu owoza nti bwewalaba naye neotateekegana kifaananyi kyonna wali tosuubira nti kiyinza okukuyamba okubaako kale mukadde walinayo gyebaleko oyogera ne mwami Peter Semugema Enaggulu. Peter Semugema Enaggulu oteesa otya? Yesewo kakati mbadde njagala kutegeeza omwami oyo dizaata nti ekintu kyebaliko nteesa ngamba nti obukulembe omwami oyo ekigambo byayogera nti muzaata oye mwami muzaata dizaata mbadde njagala akwate mpolampola aleme okozesa ebigambo ebyokuba nga alinga agamba nti wamaanyi nnyo kuba bajja bagezaako nga bagamba nti eggwanga mukulu w'ensigi yatugamba nti musebe tujja mulaba nga ayita Masaka agenda ne mumulinda mu kitooge busega bakola ebintu bingi naye nze mbadde nsaba nti bakwate mpola oba tebasobodde kuba bumu tebajja kusobola nga tewali bumu ebibiina byokka biri mu kweryamu byokka byekubagana byokka na byokka ekyokulinda kubuuza Rita TV tetukola tutya ng'abantu abali eno okwagala okujja okuteesa naffe tulina ebigambo bingi mutuwe pologulaamu nze mbeera nakkulu nja kujja twogere singa omwami bamugeseranga n'ondeeta twandiba twogeregane buli omu n'awabulako munne enamba y'essimu yo eriki mpa enamba y'essimu yo kale kati mukadde waffe Peter Semugenya weereza enamba y'essimu yo ku nooti 752 nooti 752 96 nooti ayogedde bulungi nnyo kuba tulina okwegatta tageti yaffe temwegasse otyo kimu mukadde waffe mwami Semugenyi essimu eyo gy'owulidde gy'obadde owuliriza mu background yeeyo nooti 752 96 02 gwe gy'oba oweerezaho ka message ko nja kukubira nkugenda jangu nawe tuteese tuwulire ebirowoozo byo temwegasse temuli wamu
tujja kwegatta nanti kakugambye temulina misinga kwe mutambulira nze kyenkugambye muti nkikugambye kuno nekugatta tageti zaffe ffe tuzze twegatte waki wamu era kyekigambo kyenkugambye temutumiddwa butumwa kuyuzaayuza bali tewali atutumye owulira wabula tuzze kwegatta kulaba ngeri gye tuyinza kulwanyisaamu kino bakiyita engeri gye tuyinza okulwanyisaamu dictatorship eri mu Uganda. Kikigambo nakigaana bwesobola kya dictatorship mu Uganda sikirabawo ng'otudde wano onyumya mboozi toyinza kiraba otudde wano onyumya mboozi otambula bansikise jeke ba mukadde waffe oli kuleeta TV. Alo mukulu Ssemugenyi mukulu Ssemugenyi kale sebuna bijebaleko va wali ebireekaana obuliribwe bulungi kibi nnyo esimu eyo gijeeko akadde katuwaddeko njagala wumbewumbe kuba ekibalemesezza oba ekijjo balemye enkulaakulana simu yemu eyo mukulu Ssemugenyi eyo sebo. Alo mukulu Ssemugenyi Vira TV yo bw'oyagala okwewulira tetojja kwogera bulungi enkulaakulana yammwe onagale nti mweyawudde nnyo mwerumaaluma nze nkugambye bajja kutugamba nti Majjambere baamutumye butumi najja ababege mumalize nga muzzeeyo. Nze sijja kwogera bintu bya mukama waliwo eyayogera ekigambo kubanga baali baamulyaza amaanya mu lupapula lw'amawulire olumu lwe yali yakuba naga tasobola kukolera gavumenti ya Museveni naye olwaleero bw'aba anyumya emboozi yonna agimalayo 10 kinnaakyo naye nga yalayira n'okulayira yalayira n'akuba enkanda wansi sisobola ne bwampa omulimu olwaleero obunanfuusi bwe mulina bungi nnyo mujja kumalira mulumbi ekyembagamba abavubuka era mbasiibula mbagamba nti okufa kumu n'okuzaalibwa kuki ekyo naffe twagenda mu nsiko nga tukimanyi yesaawa ey'okwebeereramu okulaba nti Uganda tuginunula mu bwa dictatorship bwerimu era njagala nnyo coordinator wa people power njagala n'okulaba coordinator wa people power tobayitira wano nowuliriza tobayitira wano njagala kubaako ogenda kukyalayo gye bali omanyi gye babeera kati nekyembala obagayidinga watuwadde obagayidinga badizata abavubuka ogayidinga abavubuka kakati nga coordinator w'abavubuka mu Uganda yonna honorable Zaake nowa people's government njagala ngenda kutuulako nabo tubeeko bye twogerako tulabe nti engeri gye tuyinza okutwala mu government mu maaso n'okutuula abavubuka yes our target is we take off Museveni ffe tetulina mwogerako kirala mulowooza ekintu yes just kusitulawo president yes naye ekomera ligenda bw'oba nawe waziri bw'ogeza n'ofa nga tolaamye abalawo beetema ebiso namwe mujja kwekuba bajja kwetema owulira naye abasigalawo owulira bagenda kubeera mu Uganda ensuubiza engule nga tuzambadde bwe tuti mmwe mwambale era sibula tubulire enguli saati eyakyenvu kitaddewa byonna ngenda kuyita olunaku lumu byonna ngenda kubyokya binamba plate ebyemmotoka bi overall ebidomola ebya kyenvu nebaafu zonna byonna buli kimu ekya yero n'omukazi walina bw'anaaba ayinayo olugoye olwa yero lwonna lugenda kwokyebwa nga nsi yonna eraba ng'abaate abana b'amawulire mukola ki tuyambe bw'aba nga alina nga kamunda nga ka kyenvu okaleka byonna njagala kusiibula nga bagamba mwenna mweyongere okulaba timu disaata wetuli peegi yaffe ku Facebook ne ku WhatsApp mutwegatteko tutwale Uganda mu maaso ng'abavubuka era mwongere okwebeereramu ebiri mu bavubuka mbiraba essaawa eno batutundulamu maaso batutemako ngalo mwenna essaawa okwebeereramu batutundula maaso eriiso naye tetujja kuba batiitiizi tubenga katogo kasiiriira katola ki katokota abafa balugenda kufa era nawulidde nga people power erangirira ku lunaku lw'abazira wali olunaku lw'abazira olulala yes tulina olunaku lw'abavubuka no lw'abazira
abazabe gwanga 9th June mwina yo lwamu abo aba 9th June bali eri bakaba abana bawe batemana bali mu kubanga towa wino juzi muwala we yakufuna muwala wani walutamaguzi wali usubira nti agenda kutula uliriza nti yawulira no sikutula mu State House yali woman nze namuyamba muwala lutamaguzi ngani mwomani lutamaguzi na ekikandwe se muto mutabani we tugenda kuda ngene mukubire na kwa tugenda kuda tuogere ebintu by'oluwere otangaze na mujja nebwebu Leta TV tukole mutukize tufundikire tuwalekere program Big Show yeddako abe mushibi ne banne bakubaganye nabe birowozo nsibo bagira babo bitambula ine fane we naye ngati walina kibasusomesa Leta TV tukole mbali safa chini mayanja umalo yabadde ku kamera ne mukwano gwafu wa Facebook Twitter WhatsApp ne Instagram please Wamala Moses jebya wadde mbiyuma ngabulijo tukize tusibirwa tuyanzeke sawa Sajja Kabaka awangale nabagereka gerekero Buganda